Oluvannyuma lw'abatuuze abali ku ttaka erigambibwa okuba ery'enkambi ya poliisi ekireka okwemulugunya lwa poliisi okubamenyera amayumba gaabwe, abakulembeze nga bakulembeddwamu Loodi mmeeya wa Kampala Erias Lukwago basisinkanya abatuuze okutema empenda ku ngeri abatuuze gye basobola okuyambibwamu. Olukiiko luno lubadde lwakutandika ku ssaawa 5 ez'okumakya era nga lubadde lusuubirwa okwetabwaamu amyuka omuduumizi wa Poliisi Maj Goeffrey Katsigazi wabula talabiseeko ekitabudde abakulembeze. Poliisi Katsigazi batugambye agenda kujja wano. Nabadde nsuubira nti ne minisita w'ettaka naye ajja kujja. Nze mbadde mwesunze nnyo ajje wano nga njagala mubuuze lwaki oduumira abantu bo amenye abantu bano. Nsonga ki nga njagala mbulire kakati mulina ekyapa tulage ku kyapa ekyo. Oluvannyuma akulira abakunzi ba NRM mu Kampala Stephen Ntanza atuuse era nga kigambibwa nti yasindikiddwa okugonjoola ensonga zino. Lukwago amusabye annyonnyole ekiti ky'ajjiddemu kubanga tamanyiddwa mu bukulembeze. Omukulembeze w'eggwanga yagamba si matuufu n'entambuza y'ebyobutale. Ne tukayana naye mugamba tojja abasuubuzi mu butale naye ye n'alemerako n'afulumya gye bayita executive order. N'agamba abakulembeze bonna ababadde mu butale bagobi. Kati obutale buzizza mu KCC. Mu nkola eyo ne muganda wange bwe yamugobe. Tebayinza kutuweereza ntanzo nti agenda okuzimala olwaleero. Bano abantu abali bayimba ne bayogera ennyataazi balwanyira n'oli abalembadde ly'ababuukako ddaavu n'abalwani. Omuntu mulebe kutunuulya baani bagamba nje gasinza kujja bulemu y'abantu. Nzenna abakusobola be bano. Lukwago alaze obwennyamivu olwa Ntanzi okukulembeza ebyobufuzi mu nsonga ezinyiga abatuuze. Senyonyi bano bagambako nti bannagaze wano okunoonya buwagizi bwaki naloobu. Naye mukulu Ntanzi olutuuse wano saagala nakufunya kuwandika kiggalo kya wanisi. Ne bannakibiina ki NRM mu Nakawa nabo beegasse ku bakulembeze nga bagamba nti nabo tebamumanyi. Lukwago ategeezezza nga bw'atasobola kuwuliriza muntu asindikiddwa nga ne bwe kityo bakuddukira mu kkooti ku nsonga zino. Twongera okujuliza abadde bannabutuwa tugenda mu nteekateeka zonna eza paalamenti, tugenda mu nteekateeka zonna eza kkooti, tugenda kutuuka buli kifo kyonna nga tunoonya obwenkanya gye muli. Kyapa kikaka kino kyekyapa ekyammwe tugambe nti kale mumaze tulaga ekyapa kakati ab'ekibanja bali ku kyapa kyammwe mubaliyirire. Oluvannyuma abakulembeze bonna batambudde ne bava mu lukiiko nga lukyagenda mu maaso. Azze mu kiti ki azze kukola ki akola ngaani? Lwaki Mr. Otafire si yajja wano? Lwaki IGP si yajja wano? Ate tubagamba tebawandikidde amabaluwa agawera ne batugamba bagenda kujja. Kakati ate batulekedde basajja bambadde masaati g'NRM. Kakati abo tubawulirizeemu ki? Ekintu ekiruma abantu tekiri mu ppale tekiri mu kkala abantu bali mu kunyigirizibwa. Kwogera Stephen Ntanzi ategeezezza nga ye bwe yatuumiddwa omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga zino. Yagamba Ntanzi kwata ngenda kukuwa enyamba oliwedikuta IGP Katsigazi agenda kukubira yoba oyogera naye ubuulya ebisibo biri mu Kampala tujja tusolvinga problems eziyoga bonna. Pulase twamulaga tulina okukola omulimu ogwaffe okulongesa ebizibu byonna biri mu Kampala. Gumizza abatuuze nga pulezidenti bwe yamusuubizza okujja mu kitundu kino okulaba engeri abantu gye bagenda okuyambibwamu. Si wano tutuli wano tusabye byakataba mukabana abana gadoodo edda kwetuli wano wasonga yakugwagwe abantu bajjamo ne basebo kwetuse kwewulaku oba mwagala oba temwagala pulezidenti w'eggwanga agenda kubakyalira wano okusa kukogo gyayina. Yes, agenda kujja. Abatuuze baliko be boogedde ku bikwatagana n'ebibaddewo. Kyentegeddemu wadde era miitingi kira gye ngifunyeemu emiitingi aba ebadde yakitegeera poliisi okujja abeere ng'asobola otulaga empenda za balakisi bwe zikoma. Baze kulaba ffe
be baamenya batuyambe naye tetulina kye tutegeddemu wadde n'ekimu. Abatuuze ku byalo bina okuli Acholi Quarters, Kirekaddi, Katoogo kw'ossa ne Kiganda be bali mu kusengulwa.